nze natuuka wa president nangamba ofaaki lwaki oyonoona ensi yo muzibu kyokuzimba abavubuka banno obabulire baagale ensi yaabwe bagigatteko kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi nanga okakasa Uganda mbi ne mugamba twakukoowa mu maaso g'abajjeno abaali beetoolodde ku mmeeza eyo mu maaso g'aba ne mga twakukoowa naye sikabwa ati nagamba mwankoowa nze asula wabweru ng'enkuba empewo efuuwa omusana bwe gujja gunzigwerako mwe ne mwebaka ne mulya ne munywa ne muzaala nasanga wano abantu miliyoni 13 nga nzija kati muli miliyoni 4 senga mbanga mwankoowa nze abakuzizza waliwo ba president wano nga bamalako myezi kyogamba dduka oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance namwe mukule temumulaba mwankoowa naga kati gwandibadde n'ennyimba ezo pulira otambudde amawanga owangudde awaadi nali mutwalidde z'awaadi nangamba eyo wandi giwangudde ddi ng'oli mu kampu z'ababundabunda nangamba mwankoowa I looked a fool ne mga nsaba kunsonyiwa ekitiibwa kubanze najja ndi furious nyondi awo wenyini nalabika ng'omusiru naye ntandika okumwetondera ne kuba nagamba yajja miliyoni 13 tuli 4 nange kenyini mwensobodde okukolera lwaki sisoka n'ensiima ekyo nangamba sooka olindeko okulaba weakness yange sooka olabe ne strong points zange bw'omala okulaba strong points zange oza appreciating then tutandika okuteesa ku weakness zange tuziterereze wamu kuba nawe oli munnauganda n'akwata peni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo n'ansomesa Uganda weevudde ne weetuuse nagenda okumaliriza nga nzena sikyalina na bigambo nga kati alina ate okumbuulira ekyokukola namaliriza mugambye mukama wange nsaba guidance so nakimugambye nga ne bano weebali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yaŋŋamba ekigambo kimu nanga olabe Edi bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba munnauganda yenna aliyo yaffe bwe batuzaalidde bagenda otuziika muntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbw ajagala nnyo tusinga aba alimba badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange munyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga okuva olwo yabayinga omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukoowa mu State House nga ne bajjeno bonna weebali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa nenvaayo nga nzikakanyera okuva lwe navaayo mwalaba nakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kwotadde n'example ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu neŋŋamba omuntu yenna bw'aba akwagadde nawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange neneegatta kwabo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so oyo nze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkiriza ganya mu njawukana. There is a difference between Uganda and the people who run Uganda. Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo naye kyetugikozeemu kyekigenda okulaga nti twaliwo naye kati twabigatta ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli yafuga Uganda egenda kuggwaawo Uganda egenda sigalawo abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo munene ne batekinga off naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli oli yandiba munnabyabufuzi naye naawe oli mulimi oli munnamawulire oli mulunzi oli sportsman you matter lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokukola all the time naye nga naawe ekyokukola okimanyi yo Uganda tugireseewa bwebanga ya buli omu agenda kusika zeeri